Ebyafaayo tuziteekateeka ne tuzireeta buli wakusatu. Tukwebaza nnyo okutulaba. Tovanga ku Star TV, TV y'abannansi eyogera olulimi Oluganda. Nobody should think that what is happening today is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Achitusa sikwe wabula Katonda mazima magenda n'amadda tegatuukirizika nyenze nkomawo bami ne basabirango kale kyantiisa ekyentuuko kikambwe Mukama bwatuuse entuuko ne tutya nnyo ennyanja bwegira n'etuga era bangi mugitya mwerabidde n'enguudo zino magombe amanyi okugafa atamanyi n'awona Mukama yabikola zenkola ze yakuuma yatwala yaleeta yataasa ne mu bwengula nayo bannange magombe mazima n'omala ofa mwami ondekawa ayogera bw'atyo nno olusaasookayo sirabe yeesoma nti by'omu maaso abimanyi nebiri mu maaso bya Mukama Katonda betegekera obukadde ne batabutuuka yatakoze entegeka n'awangaala oyo gwe musunga mu olumwe bw'agenda temuswala bambi n'agenze mulala kale kyantiisa ekyentuuko kikambwe Mukama bw'atuuse entuuko ne tutya nnyo ennyanja bwegira n'etuga era bangi mugitya mwerabidde n'enguudo zino magombe amanyi okugafa atamanyi n'awona Mukama yabikola zenkola ze yakuuma yatwala yaleeta yataasa ne mu bwengula nayo bannange magombe Katonda wammaye Katonda kyava akola bibi tamala kubuuza ffe ekyo tayinza mwemwe mulina n'obukyayi mu kisunsu yatutama ne gundi yakafa ebyo tawuliriza lisiti kyava agikola obwomu bw'atwala ono temuteeba naddako mbalaba nga muwoza gundi aweddeyo ava kumulaba motoka emutta ne mwekanga kale kyantiisa ekyentuuko kikambwe Mukama bw'atuuse entuuko ne tutya nnyo ennyanja bwegira n'etuga era bangi mugitya mwerabidde n'enguudo zino magombe amanyi okugafa atamanyi n'awona Mukama yabikola zenkola ze yakuuma yatwala yaleeta yataasa ne mu bwengula nayo bannange magombe kalenda ng'eweddeko eddagala ligaana dokita olwakomye kyekyo bamutwale ye Bungereza n'essuubi n'atadda ku b'entuuko ze zeezo atabadde afiirayo kabeera asigadde lumutayiza lulina amatire wabula olumbe busolo bwe butuuka sasula kiggwe omutonga lutwala omuzeeyi ng'asigala tobuuza bikola ye Katonda entuuko ngeze bakulamula gw'olumba n'otadda kubanga lwe lunaku lwo okufa kinene nnyo tosalira bafu musango nedda ne MV templa z'entuuko tetulyerabira kiri kyali kitalo bambi ekitalo abafiiriddwe kitalo Mukama abagumye bannaffe bizibu abalwadde mu malwaliro n'abali awaka Mukama abasumulule muwone ebyentuuko biri gyali Katonda muwulira mukole naye mwetegeke kale kyantiisa ekyentuuko kikambwe Mukama bw'atuuse entuuko ne tutya nnyo ennyanja bwegira n'etuga era bangi mugitya mwerabidde n'enguudo zino magombe amanyi okugafa atamanyi n'awona Mukama yabikola zenkola ze yakuuma yatwala yaleeta yataasa ne mu bwengula nayo bannange magombe kale kyantiisa
ekyentuuko kikambwe mukama bw'atuusa entuuko ne tutya nnyo ennyanja bw'egira n'etuga era bangi mugitya mwerabidde n'enguudo ziba magombe amanyi okuwugafa atamanyi n'awona mukama yabikola zenkola ze yakuuma yatwala yaleeta yataasa ne mu bwengula nayo bannange magombe yakuuma yatwala yaleeta yataasa. Kale buterevu ku dakiika 7 ezakayita ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero ngenda kuz'omwezi 25 njagala okukwaniriza ku mukutu guno Star TV kwoli okuva obwenkya n'okutuuka eno ku 2 ez'abakifaggulo nate nga Katonda akyakuwadde obulamu mu mbeera zonna zetutambuliramu. Njagala okukulisaayo mu mirimu egy'engeri gy'otambuliddemu okuva ku makya n'okutuuka kaakano ate era njagala okukwebaza Katonda byakuyisizaamu nga birungi mu mbeera zonna. Ava kufuna ebirungi yisengalo mukyenyo okkirize nti Katonda akuwadde wakiri obusujjubukira obutambala. Bwafunye ekikonkono ekifene oba ekisiraani eky'engeri yonna nkusabira mukisa olunaku olw'enkya Katonda akuwe ebirungi obuuse kumoko olukaŋŋango akatiko katambuza okugulu kumu we kaba katambula ekitegeeza kayimiriza okugulu kumu naawe bonaabigabigana ng'ofunye essanyu ojja kubuusa kumu okkirize nti Katonda akuweeredde. Nze muzukulu wa Muteesaasire Bukesa Butambala Kalondozi Sembajja Alfred akwaniriza mu byafaayo by'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 we tugenda okutunulira ensonga eziriwo okwetooloola ensi yonna nga tutemaatema okutunulira ebyasooka n'ebiriwo olwaleero. Njagala okukulisaayo mu ntandikwa ebaddemu oluyimba olw'abaana b'e Buddo SS kayimba bakayita entuuko Paul Saka yakayiya mwaka gwa 2017 abajjukira ebyaliwaawo nga MV Templar etwala abantu abawerera ddala ebigambo byali bingi ensisi yali nnyingi munda mu ggwanga lino Uganda tekyalobera bayiiya kutuula kubaako byebawandiika. Paul Saka e Buddo bw'atyo yakwata enfujja bigambo n'atandika okuwandiika akulubuuse entuuko nekola amakulu nga bw'ogiwulira kayimbaako kirungi mukakubira abantu bakawulire olw'ensonga nti tumanyi okupapiriza embeera n'ebigambo nti gundi yandibadde mulamu n'awangaala taba kulinnya bodaboda naye nga omusajja abadde mugenzi mu bigambo kkiriza obagaana. Ali mawuti wakukimira ye Walumbe mu mbeera eyo kkiriza obagaana toyinza kuwaayo mukono. Abaganda tugamba nti Walumbe taweebwa mukono toyinza kugamba nti omukono ogwa ddyo nze ngwagala nnyo gwe mpandiisa Olumbe kalukwatemu omukono ogwa kkono tekisoboka. Olumbe teruwanyisa mukono nga bwe tugamba era Abaganda nti sekkono tawanyisibwa kakati n'olumbe nga lunaakuba terubuuza. Ate tulina n'enjogera egamba nti lukuba eggune luleka omuzima lugero olutegeeza nti bulijjo olumbe lusobola okutwala omuto ne luleka omukulu. Bingi ebitambudde abadde mu campaigns ez'engeri njagala okubakulisaayo abafiiriddwa abammwemba nakuwalirako naye nzikiriza nti Katonda atuwadde eggwanga nga lyaffe. Njagala okutegeeza ggwe alaba Star TV nti Uganda ffenna etumala tosobola kulya sowaani 8 ojja kulya emu bwe ggwawo weeyongeza endala ekitegeeza nti omukisa olina gumu bwe weeyongera okutegeera enjawulo wakati w'omukisa mu ngeri zonna ennya omuzungu nga bw'aziwa ojja kutegeera Katonda ekifo kyakuwadde mu nsi eno. Ekisooka bakita opportunities zenzijja okweggulirawo chance kyekijja olumu tekigenda kudda lulala laaka lwe lugwanyu blessing byebibala by'entuuyo zo ng'omaze okukaza. Nafe abasiraamu tutera okwogera nti omuntu aweebwa empeera ye nga n'entuuyo tenaba kukala ku mubiri gwe. Kakati mu mbeera eyo mbasaasira mwena abafiiriddwa abalwazizza n'abafunye ebizibu eby'engeri zonna Katonda abayise mu mbeera eyo erimu okuluma obujiji oba oliawo n'okunakuwala. Kakati akayimba ako nkaleese nga nkagatta ku be twafiiriddwa abangi. Poliisi eyogera bigambo birala ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'okudaabuda okulabira abantu nga bayita emulago nabo bawa omuwendo nga gukontana mukaawo naye tukkiriza oba babiri oba basatu oba omu tewaliyo kufa kulungi era teri kufa kutuyinza kuwa muwendo nti waakiri yafudde omu waakiri obusujjubukira obutambula. Twongera kunakuwala n'okusabira eggwanga lyongere okutambula. Nze Kalondozi nate olwa tugenda kutunulira ebigambo bingi tugenda kusooka tutunulira ebyafaayo nga byogera olunaku olw'eggulo zabali nnaku z'omwezi 24 mu byafaayo tujjukira nti Soviet Union oba USSR mu biseera by'omwaka gw'1938 balina omukulembeze Joseph Stalin. Mu kiseera ekyo yasattulula ebyaliwo mu kusooka ebyakolebwa bajjajja n'abakulembeze b'eggwanga erya Russia oba Soviet Union okuliba Lenin n'abalabo n'abasookawo mu myaka gy'olukumi baali baagatta amawanga ago aga USSR ne bafuula obwakabaka
nga baagala bubiisane n'Abangereza oba oliawo n'Amerika ng'akamu ku bitundu ebitwalibwa Bungereza kubanga Amerika kkiriza obagaana kitundu ekimu ku ebyo ebikkaanya nti Bungereza tutambulira wamu gattako n'omwana gwe baazaala oluvannyuma omwaka gw'1948 ayitibwa Isirayiri eri mu nsi z'Abawarabu e Palestine. Kakati Stalin olwaleero aba akwata olunaku olusooka naye ng'olunaku lwe yalimu mu nteekateeka z'okusattulula obunene bw'endagaano ezaali zigata Soviet Union. Obunene bw'endagaano so okujjawo Soviet Union. Soviet Union mu kusooka yalina amaanyi mangi naye bw'ajja n'akyusaamu mu nkola. Ekimu ku bye yakola mu nkyukakyuka kwe kuteekawo ekitebe ye nga ye kye yeeteekerawo. Yakiteeka mu kibira mu maserengeta g'e Moscow eri n'akituuma n'erinnya ekyaddacha. Yaddira ekitebe kino n'akifuula kike ng'okumutuukako otambulira ddala n'akasiraamu nga kawera ng'oyita mu bibira wakati. Yali agenderera kwekuuma na kuteekawo nkola aleme kubeera ng'akettebwa mangu nnyo. Yali asemberera ekiyitibwa Cold War abajjukira obulungi ebyaliyo munda mu ggwanga erya Russia. Otujja kutambula tutunuli byonna ebyaliwaawo. Wakati mu ebyo byonna alina abasajja be bateekateeka ebintu ebifaanana bwe bityo. Omu ku bo ye Nikola Yazev. Ono mu Uganda nnyinza okumuyitanga Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola. Mu kiseera ekyo ye yali eri nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda. Kankuweewo okulabirako omulala omwangu ennyo Katome Khaled ye yali Kano mu biseera bya Kano Muammar Gaddafi mu bukulembeze bwa Gaddafi omwaka gw'1969 omwenda okutuuka mu 2011. Omusajja oyo yakulemberanga Internal Security Agency, ekitongole ekimu ku ebyo ebyasinga otulugunyanga abantu okutemula n'okusiba abantu mu makomera ag'enjawulo. Kakati njogera ku Stalin olwaleero olunaku olumu lwamala ng'akoze enkyukakyuka mu Soviet Union. Tugenda kutunuulira mu katambi kano kenaleeso kalabeko n'ebigambo ebiddiringana. Muwaya Amel tekera abantu balabe ebyo tukomewo ate tunyumye emboozi. Joseph Stalin yazalibwa mu 1922. Amanya g'amatuufu agamubatizibwa ye Yoseb Bezarionis Ogadovre. Ono nzaalwa ya Georgia era mu biseera bye yazaalibwamu eggwanga lya Georgia lyali mu ttwale eddene eriyitibwa Russian Empire nga ly'ettwale erikyasinza okubeera eddene bukyansi ebaawo. Ono yalina ebitiibwa nga ye Marshal of the Soviet Union awamu n'ekya Generalismus of the Soviet Union. Yakulembera mu Russia mu kulwana Ssematalo owookubiri. Ono y'omu ku 7 abeetaba mu nkyukakyuka ezaaliwo mu Russia eziyitibwa Russian Revolution ey'omwaka gw'1917. Oluvannyuma lw'enkyukakyuka ezaaliwo mu Russia, omukulu ono yeetuuma erinnya Stalin ekitegeeza man of steel oba omusajja ow'ekyuma. Joseph Stalin yasiba abantu bukadde na bukadde abamujeemeranga mu makomera ge yateekawo ge yayitanga amakomera g'obujeemu. Yakulembera mu Russia mu lutalo lwa Cold War nga muno Russia yakola olutalo lw'ebigambo n'amawanga ga Bulaaya saaka amawanga ga Amerika. Ebikulu byotayinza kwerabira ku mukukunavu. Novemba nga 24 omwaka gw'1938 Soviet Union yakyusibwa omukulu ono era bw'atyo n'azimbawo ekitebe kye nga ye ekyali kyesudde kilomita eziwera mu maserengeta g'ekibuga ekikulu Moscow nga kino kitebe kye yatuuma ddacha ekyali kyesonsese mu kibira wakati ngeno gye yakakalabizanga emirimu gye awali ebyokwerinda ebitalabwanga ennyonyi ezaalawunanga waggulu mu bbanga. Kuno saka abasirikale abaali bateevunyanga munyeera nga bano basoba mu 300 era nga buli kifo ebekkennenyeza osinkanawo abasirikale abataka wansi wa 10 nga bakutte emmundu. Tewali muntu yayingiranga kifo kino ekyaddacha nga tafunye lusalo wa mukulembeze. Naye omuntu ow'ensonga ennyo Joseph Stalin gwe yawanga ekitiibwa era yasembereranga ennyo ekifo kino yayitibwanga Valentina ng'ono yali kiyambiwe era nga yaaya eyamusemberezanga ebintu ebisinga era ng'ono yamwesiganga n'okusinga ababe omuli n'ab'eŋŋanda ze. Omukulu ono yazukkanga tebunnazimula era ku ssaawa emu yabakanga enfujja bigambo. Olwo n'atandika okutolo byakafumu okusobola okwekkaanya ebyo byagenda okukola mu lunaku. Kuno ssaako ebyamusuzanga teyeebasa ekiro ng'alowooleza abali b'enkwe nga bano obudde olwazimulanga yeekannanyanga n'okusindika abantu ku kalabba okuwa ekisonyi wamu n'okuzza abalala amawanga gaabwe nga bano tebakkanga muwendo gw'abantu 3178 mu kiro kimu kyokka. Ku myaka gye6 yali nantameggwa, nantanyegwa, n'akyemalira atagambwako empologoma ya bbuya
era oyo alowooza nti alifuga ensi yonna. Wadde nga yakulembera ettwale lya Soviet Union okumala emyaka 10, yatandika okuzimba Russia ng'ayagala abakozi abagumu, abavumu, ab'ekitiibwa, abazira, era okuva mu mwaka gw'olukumu yali atandise okwonoona buli kyateekebwateekebwa olwo azimbe ekijja. Muno mwalimu okutta buli gwe yateeberezanga okubeera omuli w'enkwe. Mu mwaka gumu n'ekitundu yali amaze okutondawo enkola y'okutemulanga abantu obuteddiza nga muno ebyuma ebikozesa amasannyalaze awamu n'enkola ya saayansi omuli okuwa abantu obutwa yakozesebwa nnyo okusobola okutta abantu mu nkola yatuumibwa Great Purge. Julayi w'omwaka gw'olukumu okutuuka mu mwaka gw'olukumu Novemba, abantu abasoba mu mitwalo 8 baafa. Okugattako bannansi abatambulizanga obulamu mu lusuubo bano nga baasobanga mu mitwalo 15. Buli sekendi 57 Joseph Stalin yali asobola okulagira omuntu attibwe, okuwa ekisonyiwo awamu n'okuwaŋŋangusa oyo yenna gwe yasuubira okubeera nga kalittima. Mu mwaka gw'olukumu yateekateeka 10 ekitta bantu ng'amaze okukitegeera nti bannansi bajja kumuyita omutemu. Yalina okusonga olunwe mu Nikolai Yazef eyakulemberanga poliisi ey'ekyama eyatugumbulanga abantu, era ng'ono yamuteeka olukookerero ebigambo nti yatugumbulanga abantu nga erimbise mu linnya lye. Nikolai Yazef yafuuka omulabe eri Joseph Stalin, musajja watu n'afuuka embwa malombe eyayiggiranga omukulu era yazibikira ebikolobero by'omukulu byonna ebyakolebwa mu myaka egyali giyiseewo. Ono teyamulabya njuba era waayita ebbanga ttono naye n'amutta. Yali nkola ya Stalin nti ku ssaawa 1:30 ey'ekiro yalinanga okuwummuza ku luba, naye nga tannaba kwebaka yalowoozanga ku bino. Emmeeme yamulowoolezanga nti ekisinga okusanyusa kwe kukomya omulabe omunnanfuusi n'oyo yenna ayagala okulya mu nsi olukwe. Era mu kyo ng'agamba nti olina okuteekerateekera omulabe n'okumanya ky'onoomukolera olumaliriza bino byonna weebake. Kale, Joseph Stalin yatuusizza ku dakiika zino eziwera ziri 18 ezikongose ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Tutambula mu programu ebyafaayo kkiriza obagana kakati nga tunaba kujja ku mpewo tufunye amawulire g'okufa kwa Diego Armando Maradona yali munyenye wa eggwanga lya Argentina mu nsonga z'okukyanga omupiira. Abajjukira obulungi ekyali omwaka gw'olukumu mu mpaka za World Cup, abajjukira obulungi ekyali ku quarter finals eggwanga erya Argentina litereriggemu eggwanga erya Bungereza nga omukulu Diego Armando Maradona kola kye bayita hand of gold bwe yatebesa omukono. Peter Shilton yali akwata golo ya Bungereza teyabitegeera. Abajjukira ensasa ge yaliwo yesinga ennyo okuwandikwa mu bitabo okujjukira omukulu ono ayitibwa Diego Armando Maradona. Ebigambo bingi tusobola okumwogera Armando Maradona naye kkiriza obagana watuka okunyukira omupiira mwaka gw'olukumu ng'akoze ebyafaayo bingi. Batwala World Cup mu mwaka gw'olukumu naye ate mu 94 World Cup yali mu America teyagenda olw'ensonga z'ebiralagalagala. Bw'ava mu kiyitibwa hand of gold ng'amaze n'okuwangula World Cup ey'omwaka ogwo ne banne bwe bali mu ttiimu eyawamu, tujjukira abasajja nga bakanija babajjukira obulungi kuba ttiimu yali y'amaanyi gye yasambiramu. West Germany mu biseera bye yali ttiimu nga tewunyikamu bagisisinkana ne bagiyisa bubi, naye abasajja nga bakanija gatako ono Diego Armando Maradona bakola omutindo ogw'enkizo nnyo okusobola okulaba nga ttiimu yaabwe esobola okuwangula World Cup mu mwaka gw'olukumu kakati mwogerako ebigambo bitono nnyo mu dakiika nga 3 zokka twongere okutambula. Omukulu ono afiiridde mu ggwanga erya Argentina ku myaka 6 era ng'okusinziira ku bakugu abaddiringana ku nsonga z'amateeka n'okutaputa ebibye batugamba nti yafuna okusanyalala ku bwongo blood clot era n'atwalibwa okujjanjabwa n'afuna sajjale era bambi mu mbeera eyo yabadde ajjanjabwa mu mbeera eyo okuva ewaka nga bagenda okujjanjabwa n'ayitirayo. Tumusubwa nnyo mu nsonga z'omupiira tumujjukira ng'amaze okuwangula World Cup mu mwaka gw'olukumu yatambuza obulamu mu mbeera enzibu ennyo ne bamuzuulamu ebiragalalagala mwaka gw'olukumu bw'azuulamu ebiragalalagala ne bamubuuza ku nsonga za hand of gold golo gye yateeba mwaka gw'olukumu mu quarter final za World Cup. Bamubuuza yakikola ku mbeera ki era akyejjusa oba takyejjusa, yategeeza ntakyejjusa ng'agamba nti eggwanga erya Bungereza oba obwakabaka bwa Bungereza nabo bwabalumba mu mwaka gw'olukumu mu Falkland War. Abajjukira olutalo olwo lwali eyo mu South Atlantic Waters eyo mu maserengeta g'eggwanga erya Argentina. Bali balwanira amatwalo abiri. Amatwalo agabiri bwamala okugawangula bano mu nnaku 10 ez'okulwana. Kati omukulu ono agamba nti wayitayo emyaka 4 nabo beesasuza ku golo gye yabateeba era yagamba talisambira mupiira mu ggwanga erya Bungereza era teyakikola. Bamuteekako obukwakkulizo bwonna n'ennatti zonna ezimugaana okuzanyirayo omupiira olw'obusungu obwayolesebwa mu buwanguzi obwabakolebwako. Teyagenda mu ggwanga erya Bungereza teyasambirayo mupiira naye yasambira mu ggwanga erya Spain. Nzijukira bulungi mu ggwanga mu ttiimu ya Barcelona yasambirayo nnyo ate okusinga ennyo yasambira mu Napoli eri munda mu ggwanga erya Italy.
yagisambira nnyo era wemba serabidde yagijja wansi n'agitwala ku kimeeza waggulu n'agiwangulira empaka eza liigi oba liigi ya Serie A liigi ya Italy ebyo bimu ku ebyo bitusobola okumujjukirako ebyenkizo Diego Armando Maradona wafiiridde nga waliwo debate ey'amaanyi oba okubaganya ebirowoozo okw'amaanyi kwani asinga okusamba omupiira ku lukalu olwa Argentina. Debate yagenze okuggwa mu bannamawulire abagasaka nga bagamba nti Lionel Messi yamusingako olw'ensonga nti obulamu bwa Lionel Messi bubadde very clean, naye bw'otunuulira ate accolades oba byawangulidde eggwanga Armando Maradona asigala wanjawulo nnyo. Awangula World Cup so nga ate ye Lionel Messi ayina bubeezi ate under 20 is it under 21 wemba serabidde gye yawangula mu Olympics nga awanguza eggwanga erya Argentina. Kakati bonna balina accolades eziwera naye omukulu ono ye olwokuba nti alina World Cup nandibadde nga Messi alina emidaali mingi kubanga atuuse ku CONCACAF emirundi mingi nga atuuka ku finals emirundi egiwera kumpi ng'esatu nga bamukwanga amawanga gabawangula mu kusimulagana penalty naye omukulu oyo Armando Maradona ye tetusobola kumwerabira mu mbeera bwetu. Mwogeddeko olw'okwagala okutuusa obubaka obwo kubanga mbadde nfunye akameseji okuva eri omu ku balabi ng'agamba nti Maradona yafudde baako kyomwogerako. Sisobola kwogera bigambo bingi naye Maradona bw'ati obulamu bwe butambula era tukomawo wano okusobola okutunuulira embeera bwe yali mu byolwali bwe tugenda okuleeta. Kakati tuvuddeyo mu nsonga z'ebyo ebiguddewo olwaleero mu dakiika nga 56 eziise tugende ku mulamwa oba ekinyuso ekikulu. Tugenda kutunuulira eggwanga erya America, tutunuulira akalulu we katuusizza abakulu ababiri Joe Biden gatako Donald Trump John n'embeera eriwo munda mu ggwanga erya America biki ebigenda mu maaso n'okukolebwa. Nkutegeeza nti okulonda munda mu ggwanga erya America kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 3 munda mu ggwanga erya November. Wayiseewo wiiki eziwerera ddala bukyanga okulonda kuggwa. Kaakano wiiki eno yemalako omwezi guno ogw'e11. Biki ebiri munda mu ggwanga erya America? Njagala okutegeeza nti bukyanga bamaliriza okulonda amasaza agamu gakyalina okutuyira okw'amaanyi okusatifying oba okukakasa ebyava mu kalulu nti gundi yawangudde oba ono yawangudde. Ebivannyuma biva munda mu ggwanga erya America biraga nti Michigan balangiridde omuwanguzi nga Joe Biden era byongera okulaga nti emitwalo 16 gye giraga enjawulo wakati wa Joe Biden ne Donald Trump nandibadde nga Trump akyagenda maaso n'okuteekawo embeera y'okuvuganya wakati mu kooti n'emisango gy'atwala egiwerera ddala egisukka kumpi mu 12 ng'alaga nti obuwanguzi bwe babunyakula. Ebigambo bingi e Michigan, e Nevada, e Wisconsin, e Pennsylvania ne Georgia. Amasaza ataano ago ge galiko kalunsambulya ng'ekitooke kya kibuga naye ng'okusinga ennyo Wisconsin, Pennsylvania ne Michigan omukulu gyayagala babeerenga basatulula okulonda n'embala ya kalulu abeerenga addizibwa obuwanguzi. Trump abalaki abalaka ki mu mbeera esigalidde nga tulindira ennaku z'omwezi 20 Januari w'omwaka ogujja 2021 awana abeera okulangirira wakati mu kulayira okw'omukulembeze wa 46 w'eggwanga erya America. Wetwogerera olwaleero projections zonna beebalo byonna biraga nti omukulu Donald Trump yawangulwa dda nnyo ng'ennaku z'omwezi 3 n'ennaku ezaddirira okubanga okulonda kwatambulira ddala nga tunaba kutegera muwanguzi wa kaluko munda mu ggwanga America wiki namba nga bakyayongera maaso n'okubala obululu oba ne mu masaza agamu nga bakyali embeera y'okutuyira okukakasa ani awangudde. Tugenda kutunuulira certification bw'ebeera bakakasa batya omuwanguzi wa kalulu era process etambula ete okuva ku kulangirira okutuuka kukakasa nti omukulu ono oba oli yawangudde akaluko munda mu ggwanga erya America. Kati wiiki 3 bukyanga okulonda kubaawo era Joe Biden nandibadde nga alangirirwa mu masaza ag'enjawulo kumpi gonna 50 galangirira nti Joe Biden ye muwanguzi n'obululu obusukka kumpi 300 obusuubira mu electoral colleges naye kaakano wetwogerera obuwanguzi obukyali mu lusuubo olw'embeera Trump gy'ateekawo ekyalowoozesa abantu nti oba oliawo ayinza obutafuluma White House so nga kkiriza obagaana wegatte kunze tukakase kino nti Trump ajja kufuluma nandibadde ng'embeera weeri. Biki ebiriwo ebikyasobozesa embeera nga bwere? Kisookera ddala Trump alina munnamateeka wayitibwa Rudy Giuliani. Rudy Giuliani gye buyise yali meeya w'essaza lya New York. Rudy Giuliani yafube nnyo okulaba ng'ateekawo lawsuits oba emisango egy'enjawulo egitambula mu masaza g'enkubuulidde 5 okuli Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania ne Georgia. Mu masaza ago Rudy Giuliani yabalira Trump ng'era amugamba toyinza kukonsidinga oba kukkiriza buwanguzi
oba okubeera ngo wanguddwa mu kalulu kano aka 2020 akagenda okubeerako okulayira mu 2020 enaku z'omwezi 20. kakati Rudy Giuliani embeera yonna gy'ateekawo nandibadde nga bazze bawangulwa nga ne Georgia certificate yavudde yalaze nti Trump yawanguddwa n'obululu omutwalo gumu 12,000 difference ya mutwalo gumu 12,000 ye certificate kyasembyeyo kuva Georgia eraga nti Trump yawanguddwa n'enjawulo ya buli omutwalo gumu 12,000 ye Rudy Giuliani agamba nti abino tebisobola kukakasa mbeera ya kulonda kubanga ffe tukyakakasa nti waliwo okubba okutigaatiga n'okukwata mu kalulu nga bayita mu ballots ezasindikwa mu mails oba oliawo n'okulonda okwalimu okuddiringana okw'enjawulo bino betwogerako ne byembabuulira ebisinga byogere bwogezi ebisinga byogere bwogezi tebina bukakafu bwankalakalira obukwatikako naye ye Rudy Giuliani ayongera okukakasa mukama we nti bwonyerera ku bigambo byange n'ebisuubizo byange tusobolera ddala okulaga embeera esobola okuteekawo okuvuganya okwenjawulo. Rudy Giuliani ogolaba nti wakati w'ebyo byonna Republican Party ebesobola okwezza ekyobuwanguzi munda mu ggwanga eri America. Georgia eraga enjawulo ya bulu omutwalo gumu 12,000 so nga ate Michigan eraga nti enjawulo weeri ya bulu emitwalo 16 ekitegeeza nti ne baddayo okubala kwe bakakola okukyasembyeyo wiiki ewedde ku Lwokutaano kwalaze nti babaze obulu ngalo ku ngalo nga babala kakonge obulu obukadde 5 naye embeera yonna eraga nti Trump yawanguddwa kiriza obagaana obukadde 5 bwabaliddwa munda mu ggwanga eri America. Olwokuna olwa wiiki ewedde kyekyabadde munda mu ggwanga eri America. Trump bwamala okulaba embeera ng'etambula bwetyo yayise bana Republican Party ababaka abakiika mu Congress y'omunda mu ggwanga eri America okuva mu masaza aga5 ayogere nabo mu White House eri mu Washington DC abawabule ku bigenda okuddiringana. Ayina strategy oba enkola gyayagala okutambulira ku gyengenda okubuulira ya nnyingo 5. Strategy eyo yayinza okumuzza engulu oba oliawo yayinza okumunyika n'ayingira ebyafaayo ng'omukulembeze w'eggwanga eri America asinze nnyo okulemesa embeera y'okutambulira mu democracy America gwe baateekawo ow'emyaka 2000 n'omusobyo nga n'olwaliro bakyamutambuliramu. Kakati strategy egamba etya? Ekisooka bwe yasinkanye bali representatives okuva mu ssaza lya Michigan okusooka ennyo ku lunaku olwokutaano olwa wiiki ewedde yabagambye bw'ati nti enkola esooka enkola 5 zennina esooka ya kubulookinga certification kyentegeeza kulemesa kakasa muwanguzi mu masaza gonna ag'omunda mu ggwanga eri America ago agatannaba kukakasa kulonda. Nkutegeezeza nti masaza agambali tebanaba kakasa naye ate Georgia bakakasizza ng'era enjawulo eriwo ya mutwalo gumu 12,000 wakati w'obululu obwawanguddwa Trump so nga ate Michigan bo balaga nti enjawulo ya mitwalo 16 egy'obululu obwasingibwa Trump mu kalulu akalyongera ku z'omwezi 3 omwezi guno gutunumu gwa November 2020. Kakati Trump strategy esooka benkola esooka egamba nti tugenda kuteekawo embeera yonna egaana okukakasa omuwanguzi Biden bagenda kukola bati enkola esooka ey'okugaana yakugenda mu kooti kwetawulayo na kuleeta bujulizi obw'enkukunala obulaga nti akalu kalimu okukwatiramu. Ekyokubiri ku objectinga yenkola ekolebwa mu parliament okugaana era mutera okuwulira abaka parliament ebiseera ebisinga nga bakubaganya ebirowoozo nga they are giving an objective view oba objection of a matter nga bagamba nti ekyo ekikolebwa kimenya amateeka nga bagaana okusaininga ku mpapula eza DR forms zireme okugenda mu kitongole ekya NARA ekivunaanyizibwa kukuŋŋaanya byonna ebitambula mu kaluko munda mu ggwanga eri America mu federal states 50 ag'omunda mu ggwanga n'amatwale gonna ageetolodde 5 ag'eggwanga eri America kubanga balina amasaza 50 n'amatwale 5 agali ebweru w'eggwanga eri America nga twogera ku amatwale agamu okuli twogere ku twale eri Bermuda San Juan Puerto Rico n'amatwale amalala gonna agali awo kubanga America ng'eggwanga lina n'amatwale agamu agakkiriza nti geegate ku ggwanga eri America batambulire wamu era bw'otambula ng'oli ku Florida oba kakiyite New York City eri mu East Coast kati East Coast yawo ng'otambula okuva Miami Florida waliwo akatemerero akagenda ku kazinga ke bayita San Juan Puerto Rico wakati awo San Juan Puerto Rico ne Bermuda obuzinga obubiri obwo makkati awo wali Bermuda Triangle oba njogereko kubanga ndikwata program namba okugera ku Bermuda Triangle ke kateebe akamaze abangi nga abangi ne wetogera olwale tebamanyi biki biri mu Bermuda Triangle kati awo nawo n'amatwala ago America egatwala era gasasidinga ne gakkiriza nti tutwalibwa America eyawamu eri efugira mu federal capital eya Washington DC. Kakati enkola esooka ku blockinga kalulu kugaana kakasa certification kugaana kakasa
nga bwe nkugambye nti certificate ejjira mitendera gyetya bwamala okulonda basawo ennaku 6 mu masaza agamu munda mu ggwanga eri Amerika ate amasaza agamu gakwata ne mu wiiki okukakasa ebivudde mu kalulu kakati wakati wa process eyo okukakasa ebivudde mu kalulu kakati wabeerawo ennaku ze bakuwa okwemulugunya zennaku 6 ezo ojja newemulugunya mu masaza kuba buli saza lirina enkola eyalyo naye ng'okusinga ennyo nkuwa projection esinga okubeera ennene ya nnaku 6 mu masaza 50 kakati ennaku ezo ojja n'olaga controversial issues zo eziri legitimate oba ezo ezikakasibwa nga zina n'obujulizi nti bannange ffe tulabikanga ababbiddwa mu mbeera eyo kakati bw'ogaana okukakasa era mu mbeera eyo oba olina okusaba rekawunti ng'oyita mu kooti z'amateeka era gavana baalina okugondera ekyo ekiba kikoleddwa oba ekiba kisabiddwa wabeerawo rekawunti zakoleddwa masaza agamu genkugulidde 5 era byonna byongera okukakasa nti Trump akalulu kamumezze kakati enkola ey'okubiri ya Trump yakukonvinsinga okumatiza bana Republican Party abarepresenting okuva mu masaza ago 5 getwogeddeko esaza erisooka Nevada eryokubiri Pennsylvania. In fact Pennsylvania eyo eriko kalunsambulira w'amaanyi lwaki njogerako nnyo Pennsylvania ebyafaayo biraga nti esaza lino lya Democratic Party libadde nga Democratic Party okumala ekiseera esaza eryo n'esaza erya Illinois era abajjukira bulungi akaluko mu mwaka g'1960 Illinois yewafubutuka omukulu ayitibwa Barack Hussein Obama omukulembeze gw'eggwanga erya Amerika owaanamu abana Obama ava Illinois kakati mu mwaka g'1960 mu kulonda okwaliyo wakati wa Richard Nixon owa Republican Party n'omukulu ayitibwa John F. Kennedy yali muvubuka omuto ng'ava mu Democratic Party esaza eryavaako kalunsambulira lyali lya Illinois nga Richard Nixon agamba nti esaza eryo bamubbya akalulu nga n'obujulizi yabulaga mu kiseera ekyo wali bonna basibaganye mu bululu nga bonna balina ebitulu 48 ku buli 100 nga basibaganye mu kalulu era ekyaddirira kutandika kuteekawo mbeera yakulaba nga baddamu okubala naye gye byaggwera nga John F. Kennedy afunye ekiyitibwa popular concession okukakasa ne bamukakasa nti emukulembeze naye era esaza lya Illinois ne Pennsylvania mu byafaayo ne bana Democratic Party babadde nga bagenda mu kooti enkya n'eggulu nga beevunaana ensonga nti wanziba akalulu singa otunuulira esaza eryo meya waayo wa Democratic Party ne governor wa Democratic Party ate n'abakiika abasinga bava mu kibiina ekya Democratic Party naye ensonga y'okubba akalulu nti ne mu kamyufu ka 2011 era abajjukira obulungi ebyali in fact 2015 mu kalulu k'ekibiina ekya Democratic Party akalimu Hillary Clinton n'abalala bonna abali mu muvuganya Bernie Sanders n'abalala era waaliyo okutuyira okw'amaanyi Pennsylvania mba njogera ku Pennsylvania esaza eryo erimu ku eryo erisinga okubeeramu kalunsambulira olwaleero kati eyo aba Republican Party babadde bagamba nti bagenda kweyambisa precedents oba ebyokulabirako ebyemabega bajje bapiiminge awatali bujulizi bukwatikako bategeeze nti abange tuddemu tubale akalulu ne byonna basiye nsaano ku mazzi nkugambye nti strategy esooka yakulanga ba blocking certification eyokubiri kulabanga bateekawo embeera convincing aba Republican representatives okuva mu masaza aga 5 okula esaza lya Georgia Biden yawangudde n'enjawulo ya mutwalo gumu 12 esaza lya Pennsylvania enjawulo weri esaza lya Michigan enjawulo ya mitwalo 16 esaza lya Nevada aga amasaza ne Wisconsin amasaza 5 ago gegakyali mu kalunsambuliro w'amaanyi kakati lwaki waliwo okukonvinsinga aba Republicans oba representatives nga Trump ayagala kukola bwe kityo akimanyi bulungi nti mu ssemateeka wa America omwaka g'1988 gwe babaga eyaleetawo ensonga ya electoral colleges 1988 nga bagenda okufuna omukulembeze asooka ayitibwa George Washington bateekawo akawaayiro akalaga nti okulondebwa kw'omukulembeze w'eggwanga eri America kunaavanga mu popular vote kugende mu kye bayita electoral college kaakati mu electoral college tebateekawo mbeera esiba eraga nti essaza bwe lironda popularly ne ligamba nti tuwadde Biden nti na bonna balina kulonda Biden njagala nkinyonyole bulungi abantu bakitegeere bulungi mu America tekiri mu mateeka tekikakka mulonzi kwekaka ku concedinga oba kugoberera balonzi kye balonze kankiddemu omulundi ogwokusatu nti mu America ssemateeka omwaka g'1988 takaka mulonzi kukiriziganya na popularity eyalonze negamba twalonze Biden kujja naye mu electoral college alonde Biden oli waddembe okujja n'olonda nga bw'oyagala naye wuliriza bino
bw'olondanga bw'oyagala kizibu muko era kiri ku at a lower extent kubanga bonna abalondebwa okujja okulonda olw'essaza babeera abantu beesimbu. Ate n'ekyokubiri essaza eryo Abamerika bakola ebyafaayo byabwe ne ssemateeka waabwe nga bamussamu nnyo ekitiibwa tekibangawo. Kiyinza kubaawo leero in fact ndowooza singa wabeerawo ngenda kuza omwezi 14 Desemba ne wabaawo erekita yenna asalawo n'agamba nti nze okusinziira ku nga bwe ndaba nandibadde nga California Trump yawanguddeyo n'obululu Biden yawanguddeyo obululu 55 tebujja kumuweebwa nze nsazeewo nzikangawe Trump. Ekyo kijja kubeera kizibu nnyo kubanga tekibangawo mu byafaayo ebya modern democracy omunda mu ggwanga ery'Amerika. Modern democracy atandikira ku bukulembeze bwa Franklin Delano Roosevelt omwaka gw'1933 n'okutuuka mu mwaka gw'1945 April nga 12 waafiira. Kati ebyafaayo ebyo byonna bikulaga nti America in fact n'okuva emabega America abantu babadde nga balonda okusinziira ku majority bweronze okujjako amasaza abiri ery'e Maine ne Nebraska. Ekitegeeza nti amasaza 48 bwe mulonda ne mugamba nti ffe ab'emakindye tulonze Biden na bonna ba electors katugeze e California 5 bonna basalawo ne balonda Joe Biden. Wabula waliwo akalembereza akasobola okuleeta embeera ne basalawo ne bakyuka. Ekyo Trump naye akibala. Kizibu si kyangu naye nga kisoboka. Kizibu si kyangu naye nga kisoboka. Yenkola ey'okubiri Trump gy'atunuulira okumuyamba mu kalulu. Enkola ey'okusatu kanziremu njikoppe mu nkola ey'okubiri. Ssemateeka w'eggwanga ery'Amerika nziramu kitegeeza omwaka gw'1988 gwe babaga nga baagala okuva mu mbeera gye baalimu kubanga Amerika mu kusooka mu mwaka gw'1976 nga nnya July bwe baali beedikiralingako independence yaabwe n'ebigambo bye baayogera byali bwe biti. Bagamba nti olw'okuba nti mu nsi muno ffenna twenkana ngenda bitematema mangu nnyo twenkanankana teri muntu alina kunyigiriza mulala okuba nti yalina eryanyi era gavumenti bw'eribeerawo nekola against the will of the majority mbw'erivangawo bagisikiza endala ba abantu gye beesiimidde. Kati baba Abamerika nga bagamba nti ba Thomas Jefferson ba Washington ba contingent armies abo nga bagamba nti ffe kyetulaba Confederate armies ngegamba nti kyetulaba kyekyo katwetwale twerangirireko embeera y'obwetwaza kubanga ffe tukiraba ffenna twenkanankana n'Abangereza abo booli awo ffenna bwe tugenda ku Wall Street mu mbeera y'okusuubulagana tubasingako n'ebintu bingi kubanga Manhattan ye New York gye nkubuulira Manhattan waliyo ekisenge kye bayita Wall Street oba olubalaza bayita Wall Street nti gye bagenda okusuubulagana mu mbeera za stock exchange gye batundira ebintu ebisinga badduka bwe basooka okubeera mu ssaza eri okusinga ennyo. Kakati gye bakuŋŋaanira ennyo okusobola okukola ebyokugulana ne stock exchange emigabo. Kakati amasaza agamu gankiza nnyo munda mu ggwanga ery'Amerika nga North Carolina nti North Carolina nayo bwe tatwogera ku makolero n'amakampuni agasooka okujja kwa insurance gasookera Charleston North Carolina ba Thomas Jefferson bajja batunulira abaddugavu nga batulugunyizibwa booli awo ne baleeta embeera ey'okuliiriranga abakozi n'okuteekawo trade unions eziyamba abantu okukolera munda mu ggwanga ery'Amerika. Charleston mu myaka eyo egy'olukumi8 mu mbeera y'obukulembeze obwaliyo kubanga Thomas Jefferson mukulembeze w'eggwanga ery'Amerika owokusatu nga tuvudde ku John Adams yes ate okuba yali John Adams mukulembeze owokubiri omunda mu ggwanga ery'Amerika. Kati byonna ebyafaayo ebyo okuva mu 1976 awo tebalina pulezidenti 76 batambula 77 bamaze okwerangirirako nti ffe twetutte Abangereza bagamba nti temujja kugenderaawo babalumba bakubaganya eddala nebbanga eriwerera ddala. Kakati amawanga agamu mu Bulaaya gabayambako okwerwanako amawanga agamu kwago kwe kuli Abaspain Abasipana the Spaniards gatako ne bannaffe Abafalansa babayambako mu mbeera y'okwetakkuluza mu masaza gamu ng'Louisiana awo esaza lyali Abafalansa bajja ne beegatta nabo ate ne ba Red Indians nabo bagamba nti kati mu mbeera eno kubanga Red Indians mu kusooka bali basaasana masaza mangi nge New York Texas nawo wala wonna naye etteeka eryajja mu 1983 eriyitibwa Indian Territory Act bwe lijja ne libawa essaza lye Oklahoma nti mubeeraawo temuvaawo okusinziira ku mbeera yaliyo munda mu ggwanga ery'Amerika. Kati okuvaawo mu 1976 batambula nga balwanagana okutuuka mu 1988 we basalawo okukola ssemateeka abagatta mu kiyitibwa Confederate States. Wuliriza bulungi America mu kusooka teyayitibwanga USA yayitibwanga United Colonies amatwale agasazeewo okwegatta era mu mwaka gw'1976 nga nnya July
amasaza ge gata gali 13 Pennsylvania gyenjogerako olwaleero Pennsylvania gye beegattira ne bakuba emizinga 13 naye mu kulonda okwasooka okw'omwaka gw'olukumu amasaza gaali 10 agalonda gokka ekitegeeza nti amasaza 3 tegalonda era ku masaza 10 ago oba electors mu electoral college baali 69 nga balina okusekiwalinga okusobola okuwangula akalulu k'omunda mu ggwanga erya Amerika mu kiseera ekyo ng'olonda obululu 2 omuntu omu olwaleero buli elector aba n'akalulu kamu ne bukola obululu 538 obw'eggwanga erya Amerika obukutuusa ku bukulembeze kati batambula okuva mu 1976 bajje batambula okutuuka mu 1988 bakola ssemateeka abeeramu ennyingo egamba nti bannaffe okulonagana kukyaliwo olw'okuba nti waliwo insurgency eyo ffenna tuyinza obutalonda kati katulondeyo ab'enkiza ab'amasaza babeere nga batuyamba mu kulonda okwawonna kye bayita electoral college nejja mu mwaka gw'olukumu788 akokusatu Trump kayitanga enkola akanamuyamba okuyitawo akokusatu kayitibwa ennaku z'omwezi 14 Desemba awo Trump abaliddewo bingi alowooza nti beelectors ng'ennaku z'omwezi 14 bayinza okusalawo mbu ne bamuyiira akalulu nandibadde nga amasaza gaabwe galonze bulala mbu ye bw'alowooza mbu wayinza okubeerawo embeera ey'okugamba nti kakati katusalewo tukole ebitabangawo tumuwa akalulu kino kizibu naye era kisoboka nkutegeeza gwalaba Star TV n'ebyafaayo olwaleero kizibu naye kisoboka munda mu ggwanga erya Amerika kubanga ebyafaayo bikolebwa bantu ate era omuteesiteesi yamanya engeri omukondere gye gunaavugamu enkola ey'okuna Trump abala nti agenda kuwalawala amasaza 5 ago naye ng'okusinga ennyo Wisconsin, Michigan ne Pennsylvania agenda kuwalawala amasaza ago agaleetera embeera y'okunalifyinga certificate zaabwe ezawangudde kikyentegeeza ekigambo ekyo null and void kyava mu lulimi in fact ne mulimi olujamani gyekiri kubanga bubeera osoma oludoki tusoma null zweidrey frey famf seiben famf fe abasoma oludoki oba olujamani ekigambo null kitegeeza zero kagamba zero wing null and void ekigambo ekyo bateka okubanga abalatino oba abalatino mu Italy bakijja mu lujamani oba sichinga abajamani bakijja e Italy kakati yagendera kulaba nga banalifyinga oba nga bajjawo obuwa certificate ezikakasa nti Trump yawanguddwa e Wisconsin, e Michigan ne Pennsylvania amasaza 3 ago kati 3 ago agabaze gamuyamba okutuuka ku muwendo ogw'ebikumi 269 babeera kati bwe basibagana jukira kiggwera mu Congress ategeera bulungi akaloko munda mu ggwanga erya Amerika nti bonna babeera basibaganye 269 kati Trump ekyo nakyakibala ako kakodyo kaakuna nti kanteekewo embeera ewalawala ewaliriza eteekawo pressure akalu kaggwere mu kooti bekaggwera mu kooti yayinayo enkizo in fact sina mu kooti Congress okusooka Congress wekiggwerayo jukira webagenda mu Congress House of Representatives oba congressmen and congresswomen be balonda president then Senate neronda vice president mbu yagala kiggwere kisobola okuggwerayo akakuliza akasooka ku blockinga akakuliza akokubiri kuwaliza na kugula electors akokusatu kogeddeko 14 Desemba akokuna kwala wala amasaza gano gamuyambe aweze obubonero 269 aberenga obolyawo kiggwera mu Congress obolyawo asobola okufuna embeera y'obuwanguzi ekisembayo Trump abalira mu kooti Supreme Court yakagirondako abalamuzi 6 ddambirira in fact si 6 yakalonda ye 3 naye 6 aba Republican Party kakati omukaaga abo basobola okumuyamba okuwangula bali mwenda jjukira kakati yagamba nti abalamuzi bo6 bateeseteesaawo bajja kumuyamba okuwangula akalulu kirizo bagaana yembeera eyo gyateekateeka ne mune Rudiguliyani babeerenga bateekawo revenge y'amaanyi okulaba nga akalulu tekamuyita munyaganya gy'engalo kinaakola kyekibuuzo ekinene nnyo kinaakola ekibuuzo ekyo kituzaayo ku bintu bingi kansookere mu mwaka gw'olukumu 1996 mu mwaka gw'olukumu 1996 akalu akaaliyo akaali wakati w'omukulu seneta we Massachusetts ayitibwa John F. Kennedy gattako ne muna Republican Party yali ow'amaanyi mu kiseera ekyo gwayita Richard Nixon akalu kano
katambula ne katuuka ekiseera nga bonna bali kumbiranye ana 88 in fact baggwera na mwana mwenda bombi kakati olwokuba nti baali kumbiranye nnyo nga balina essaza limu erisobola okubataawulula Illinois kyali kyanguko okugenda mu kooti n'okuyita mu mitendera gy'enkubulidde okulaga enjawulo wakati w'omuwanguzi n'awanguddwa na mu 2000 mu kalulu akaaliyo wakati wa Al Gore ow'ekibiina kya Democratic Party gattako George Walker Bush ow'ekibiina kya Republican Party embeera yaliwo bonna baali berikumbiranye nga Al Gore alina ebitundu 49 ku buli 100 omukulu George Bush alina ebitundu 48 ku buli 100 naye nga okutuyira okw'amaanyi kuli mu Florida ly'essaza lyaliko kalunsambulira nga bagamba ng'omukulu ne banna ba Republican Party bagamba nti babaze bubi wabaddewo fraud era ekyaddirira wakati mu byaddirira bagenda okuddamu okuteekateeka byonna kubanga bali bagenda kuddamu okubala akalulu ne bakozesa kooti ne zibayamba ne bagenda mu kooti gye kyaggweera kakati kitegeeza nti n'ekya kooti gye kiri mu kalulu omukulembeze asobola okubeera pulezidenti w'eggwanga eri Amerika nga kooti yemuyambye omukulembeze waali era yaliwo mu Ebyafaayo George Walker Bush yakulembera eggwanga eri Amerika wakati wa 2001 okutuuka 2006 era abajjukira bulungi bye yakola byali bingi ekimu ku by'ebyenkizo ennyo yalumba Afghanistan ekyokubiri yatemula Saddam Hussein ennaku z'omwezi 30 Desemba mwaka gwa 2006 lwali lunaku lwa Eid al-Adha bamusalanga ekisolo abajjukira ebyaliyo mu kwozesebwa okw'amaanyi okwaliyo e Baghdad ne bamutemula singo n'egweri n'ekiwududu n'ekigweri obukulembeze bwe ne bukomekerera mu 2006 n'okutuuka olwaliro kuba yattibwa eggwanga eryo lyazaala akabondo k'aba IS Islamic State abatigomeza Bulaaya abatigomeza Amerika n'okutuuka olwaliro bali ettake bali Syria bali ne mu Africa beyita ISIL Islamic State in Libya mu Bulaaya ng'ettake kubanga Turkey it is a Eurasia country Eurasia kitegeeza bagwa mu Europe ne Asia kakati ettake ewa Erdogan naye gye bali Syria gye basoka okusimba amakanda Islamic State in Syria ICC kati mu ggwanga erya Iran ne ggwanga erya Iraq beyita IS Islamic State n'okutuuka olwaliro nandibadde nga Trump yatemula Baghdad n'abalala bonna be baze batemula akabondo kano ka IS Islamic State akabondo kakyali kamaanyi kubanga obutujju buli ku ntobo z'abo balwana so si kumimwa n'ebikula birabikira mu mikono gy'abakola obutujju eyo nvuddeyo mbadde nkwakya kulabira konti 12 kooti ze ziyamba omukulu Bush okuwangula Al Gore mbadde nga Al Gore era wangudde popular vote n'ebitundu 49 ku buli 100 Al Gore era wangudde popular vote nga yawangudde akalu kaawonna wabula ate wano obuzibu obuliwo mu kalu kano nti nandibadde nga Trump bamuwangudde wombi popular vote bamuwangudde ate ne Electoral College bw'obalabala ng'oli ku kibalo kiri ekigamba nti ebyafaayo okuva mu mwaka gw'olukumu olusanvu mu ekirana mu mwenda n'okutuuka olwaliro biraga nti abantu ba electors babadde nga balonda kusinziira ku nnonda y'abantu baabwe ebyafaayo biraga ne tekitegeeza nti nga ennaku z'omwezi 14 Desemba ebyafaayo binaasigala biwandiikibwa bwe bityo naye nkutegeeza nti bwe guba mukisa ogwo nga gwe mukisa Trump gwabaliddeko ekigambo obutasoboka nsobola okukyogera n'ekisobola okubeera exonerated nga wayiseewo ennaku nga tutuuse ennaku z'omwezi 14 ze weeks 2 ezijja mu maaso awo nga mutegedde bye mbagamba kinaasoboka kyekibuuzo ekikulu ennyo kinaasoboka pulaani weeri kubanga mu ssemateeka y'eggwanga eri Amerika teri mbeera ewaliriza erekita kulonda ng'essaza bwe ligamba naye bwe kiba kisobose ekyo pulaani ya DP eri etya Democratic Party mu masaza agamu ge Michigan balina enkola gye bateeseteese Governor Michigan gwe bayita Gretchen Whitmer yeetegese bulungi ne bagavana abalala okuva Wisconsin beetegese bulungi era Gretchen Whitmer yagambye nti yalaba ayinza n'okuleetawo enkyukakyuka ey'abaelectors singa afuna okusoomozebwa n'empulubujju nti waliwo agenda okusala eddiiro ajjewo okuwangula kwa Biden alonde mu ngeri eri controversial omukulu Gretchen bwato bwe yagambye gavana we Michigan bw'agamba amasaza gonna 48 bagavana gye bali nga bakibiina kya Democratic Party bagamba bagenda kukola bwe batyo kubanga balina obuyinza bwa nkizo nnyo okulonda abaelectors embere okulonda abaelectors efaanana etya gavana alonda abantu balowooza nti beesimbu
basobola okugoberera will of the people okusalawo kw'abantu nti emakindi mwalonze kalondoozi nga popular vote kakati n'abalondeddwa bonna gavana w'emakindi bonna balina okukonsidinga ne bakkiriza nti bannange katugoberere will of the people abantu kye basazeewo munda musaze eryo kakati Gretchen agamba nti nze ndaba embeera etandise okuleetawo kalunsambulira ngenda kukyusa baelectors lwaki akikoze Ssemateeka bw'atu bw'agamba Ssemateeka agamba nti nga tunatera okutuuka oweebwa ennaku 6 before ennaku z'omwezi 14 okuleeta empapula eziraga abagenda okulonda empapula eziraga abagenda okulonda empapula zibeera 7 ezo empapula ezo 7 bwe zijja oyongerako empapula endala 2 z'empapula 9 eziraga nti ebintu by'oweereza biri certified bikanyiziddwa era abalonzi b'oleese tewali wagenda kuleeta nkyukakyuka okola otya gavana owandiika nti tulina 6 bagenda okulonda Kalondoozi Jatindi ne Jacobo bebasatu betugenda okulondeza n'okwata empapula ezo 7 n'ozisindika mu kitongole kya Nara ate era n'ozisindika mu Congress y'omunda mu ggwanga eri America presiding office omukulu mu Kalulu ako aka electoral college akenaku z'omwezi 14 December oba kye bayita olwokusatu mu December nga tumazeeko manda esooka kakati okulonda okwo jukira kukubirizibwa vice president ekitegeeza nti mu kulonda kw'ennaku z'omwezi 14 omukulu Mike Pence yagenda okubeera presiding officer yabala yagamba nti kano kennina aka Trump kano kennina ka Biden kano kennina ka Trump mu mbeera ey'okulonda omukulembeze gw'eggwanga eri America ne vice president w'eggwanga eri America Kamala Harris gatako ne Pence vice presidents ate ba president Joe Biden gatako n'omukulu Donald Trump kakati Gretchen yagamba nti Ssemateeka muwe embeera eyo emikiganira kyagenda okukola yasinzidde Detroit n'akyogera ku lunaku olwokutaano oluyise n'agamba nti ye agenda kukikola bonna balina kulonda wiru y'abantu ab'essaza ly'e Michigan n'abalala bwe batyo bagamba ekitegeeza nti plan zonna eza Trump ezisinga zonna ez'okwagala okukyusa will of the people of the majority vote oba olyawo egwa ku deaf ears omuzungu bw'agamba nti amatu magale naye ekibalo kino electoral college kizibu nnyo kirizo bagaana era abantu basobola okwebuuza nti lwaki ebigambo bitambula n'okutuuka olwaleero nga omukulembeze Joe Biden bakyamwogerako nga projected winner lwaki ekigambo kikyali projected winner ensonga yeeno 14 December kubanga nkugambye tewali kawaayiro mu Ssemateeka kasobola kulaga nti omuntu alina kulonda ng'essaza bwe ligamba naye nkugambye ne plan gye ziri ez'okulaba nga kino kigguka bulungi wabeerewo discipline mu mbeera y'okulonda nga mmaliriza kuba eddakiika zindeka Trump afubye atya okulaba ng'okwagala kwe kutuuka bulungi ekisooka bukyanga ajja mu ntebe y'obukulembeze natwa mu Oval Office alina bingi byakoze ebimuyambye okutuuka ku kino ekisooka akyusizza ennono zonna ez'obukulembeze bw'eggwanga eri America n'omukulembeze byalina okukola nga yakakwata enkasi y'obukulembeze yagaana ennyonyi yali yagula obusanga trillions of dollars gye baali bamuwa Air Force One empya n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga eri America atambulire nga mu nnyonyi eno enkadde etambuliddwamu abalala bali bonna n'akyusa bingi kubanga ye businessman jukira bulungi nti wabaddengawo ennono egamba nti omukulembeze bw'akuba ebirayiro by'omunda mu ggwanga eri America nga president wasooka okukyala eyo nnono etali mpandiike asooka Vatican n'asinkana Papa n'afuna oba oliawo ebiragiro ebimu ebidiringana ku Christianity n'amadiini gonna agali munda mu ggwanga eri America ly'eggwanga lisingamu amadiini amangi kumpi mu nsi yonna kubanga sobola okuwenda ebyokulabirako by'amadiini nti kumpi buli kitabo mu Bayibuli munda mu ggwanga eri America kirina eddiini buli nabbi mu Bayibuli kumpi munda mu ggwanga eri America buli nabbi buli kabaka munda mu ggwanga eri America kumpi ayina eddiini ngenda kuwa ekyokulabirako mu mwaka 1909 David Koresh yatandikawo ekidiini kye bayita Davidianism eddiini eyajja mbu ng'egoberera nnono za Dawudi era ye David Koresh yagamba nga mbu Dawudi bye yakola mu Bayibuli ebisinga byoleka omuntu bw'afaanana Dawudi yakola ensobi n'akola n'ebirungi Dawudi yakola amazambi n'akola n'ebitukuvu abajjukira obulungi okutta Uliya kwe yakola ng'ayagala mukyala we Bathsheba n'ebirala byonna ebidiringana mbu bimulaga ng'omuntu eyayita mu kusomoozebwa kwonna Katonda n'amubeererawo ku nkomerero bwe yamuwa omwana omulungi eyamba n'afuga Isirayiri mu mirembe ayitibwa Sulimaani ate nga mugezi so byonna ebyo omukulu Trump yajja n'akwata enkasi y'obukulembeze ennono zonna ezo ez'okugenda Vatican teyagenda nayo in fact yagendayo oluvannyuma nnyo nga n'okulayira kuwedde so nga Ssemateeka atali muwandiika agamba nti
Vatican ebafuga nnyo mu nsonga za Christian movements eziri munda mu ggwanga eri America. Kankwatira kubanga dakika zindese. Kanebaze betukoze nabo kubanga kadde kandese mikwano gyange. Kimanyi bulungi program ebadde kyatambula bulungi. Jacob mukoze naye muvubuka oyo bambi muto naye atamanyi bulungi ekigenda maaso. Jacob webale nnyo. Waggulu wa Jacob abaddeyo muwaya Amil ye producer afuba okulaba nga ebifaananyi bigatta bulungi n'ebigambo byenjogera. Ate Jatindi Lawrence anteekateeka mu kamera nfaanane bulungi bwenti olwo ate gattako oluwagga Michael afuba okulaba nga byonna bitambula bulungi maloboozi n'ebifaananyi. Jackson Kisubi ye mutesitesi omukulu agatta bonna abo n'ababuulira ekyokukola. Ate Ibrahim Gwanya ye manager ali ku ntikko oyo bw'asalawo ne mukama wange balaba Michael basajja balaba nze ntula nensobola okubaweereza nga bwe nkoze olwaliro mbagaliza ekiseera ekirungi abantu mbatumirako nnyo Makindye gyenva ate ne Kabowa waliwo gwenjagala okutumirako ennyo mukyala wange bamuyita Sherina agattako ne Vanessa abo bava ku lusoolo olw'emmamba mbalamusizzaako nnyo mwenna ku kyalo Kabowa musule bulungi kanfunike programu yonako olwaliro muwayanoonyeza kantu ka Amini kali Kaidi Amini kali mu folda yange ey'ebyafaayo. Matia Luima era ayimba ku Idi Amini. Idi Amini oyo yamuyimbako ebigambo bingi mbu yalina omutwe munene naye babo byali abamulaba kondowooza bwe batuyone bwe bamulaba bakayita Idi Amini. Musule bulungi. Nabanga gwe basala akanyala leka nsomboole ebigambo byange eri bannayuganda baganda bange ababonaabona okukamala mufuzi bwa Amini obwajjula ettemo nekigambo obugambo nga kikuttisa mukwano owulira kati nkunyumiza Amini eyajjula ettima sajja ddene eggwanvu fuuti mukaaga mutwe gwali omunene ate nga mukalu ssebo n'ekirooto kyaloose ekyanga kiyisa natutulugunya era naasuka mpozi nga yeerabidde nti seeneekyuka era teyakimanya nti lukya n'agenda kubanga Yesu kulumya munsi naasuka bitiibwa by'amagye byonna yabyeddiza bw'ate yawangula obwakabaka e Bungereza nayagala afuge kutuusa lwalifa Mukama ate yakkiriza emyaka 8 gy'amala. Abange tuli mu kadongo kamu bino bye bitiibwa omwami beewa ne patika amannya gaagano Ferdi Maso Idi Amini Alhaji DSO VC MC CBE Dokita Life President Uganda mwebyo ebitiibwa tewali kyamusaanira pozisa kyemuwa kyakubeera kopolo. You please forgive me if I don't make too long a statement tonight. Eno programu ye Ebyafaayo ku Star TV buli wakusatu sawa 2 okutuka ku sawa 3 nange muzukulu wa Mutesasire Bukesa Butambala omuzirango kalondoozi Sembajjo yali Freddy tulanga bugulebe nkuleetera ensonga z'ebyafaayo ebadde okwetoolola ensi bukyanga ensi etandikwa n'okutuuka eno. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. Ensonga nyingi eziriwo ezisuubira mu maaso n'ezo ezize zitabangula ensi ne zitufuga ekifula nnenge. That among these are life, liberty and the pursuit of happiness, and that it is for this reason that governments are instituted amongst men. Ebyenkulaakulana ensonga z'ebyeddiini n'omwoyo ssaako ne sayansi bangi abaze bakyusa ensi aboogedde ebigambo batulese tuli bannakyebuuza nakyeddamu ng'omutontomi. Ensonga z'ebyafaayo tuziteekateeka ne tuzireeta buli wakusatu tukwebaza nnyo okutulaba tovanga ku Star TV y'abannansi eyogera olulimi Oluganda. Nobody should think that what is happening today is a mere change of guards. I think this is a fundamental change in the politics of our country. As you know, we are going to be using these masks until COVID is gone. Before you put it on, make sure that your hands are clean. Wash your hands with soap and water. If you are in a place that you do not have soap and water, ensure that your hands are sanitized. You make sure that you cover the mouth.
Nkwaniriza ku Star TV munyenye gwanga. Olunaku olwaleero olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogw'e11 omwaka tuli mu 2020 bakulisayo nnyo mwena abavoka kalabya ate namwe abatasobodde olw'ebizibu ebiteebereka ne mbasaasira ssaawa yagankizo ku Satungo gakutuusaako nze Amina Nabule Kajimu. Polisi mu disitulikiti y'e Kamwenge eremesezza munnakibiina ekya Alliance for National Transformation Major General Mugisha Muntu okuba olukungaana mu Town Council y'Ebiguri bw'abadde ng'ateeseteese. Omuduumizi wa polisi mu disitulikiti eno ASP Richard Asimwe yadumidde basajja be okuba nga balinnya eggere mu nteekateeka ya Muntu ng'agamba nti abadde avudde ku byakkaanyizibwako. Katubirabe. From Chenjejo district where General Mugisha Muntu spent a night to Kamwenge district where he was supposed to hold his first rally on his second day of the campaign trail in Toro region. It was a journey characterized by different stopovers from security agencies. This place is large enough. You see the trouble posing now. As he approached entering Kamwenge district, police under the command of the district commander, Richard Asimwe, started trailing him up to Biguri Town Council, where he had planned to hold his first rally in that area. That shouldn't be an issue. Actually, we pulled back a little. The first venue was the second mission. And they say, no, we're comfortable with the second mission because it's pushy, it's a little bit distant. At Biguri Town Council, there was a standover between police and General Mugisha Muntu, arising from Mugisha Muntu's decision to change the initial campaign venue to another place. Ask these people to go social distancing within this place. And you see a social distancing here for yourself. Do that at the agreement, at the harmonized okwolekera mu district y'Ekyenjojo General Mugisha Muntu gye yasuze olunaku lw'eggulo ono olwaleero abukeezezza nkokolo okwolekera mu district ey'e Kamwenge gy'abadde alina okukuba olukuŋŋaana lwe olusooka mu lunaku lwe olwokubiri mu bitundu bya Tooro. Wabula emisanvu gy'abakuumaddembe ono gy'agenza asanga mu kkubo kabadde kabonera akooleka ku biki ebibadde bimwolekedde mu maaso gy'abadde alaga. But I'm not going to go that. I mean, this place is large enough. You see the trouble posing now. Bw'abadde anaatera okuyingira disitulikiti ey'e Kamwenge, poliisi ebadde edduumirwa omuduumizi waayo Richard Asimwe etandise okumuwondera era nga buli bakira w'abadde asanga abantu nga babemberedde ku makubo. Poliisi temuganyizza kwogerako gye bali. That shouldn't be an issue. Actually, we pulled back a little. The first venue was the second mission. And they say, no, we're comfortable with the second mission because it's pushy, it's a little bit distant. Kanso y'Ebiguli ekisangibwa mu disitulikiti eno ey'e Kamwenge, General Mugisha Muntu gy'abadde alina okukuba olukuŋŋaana lwe olusooka, poliisi emugaanye okweyongerayo okutuuka mu kifo gy'abadde ayagala, kubanga poliisi egamba nti ono abadde alinamu enteekateeka z'okukyusa ku kifo kye baakaanyizzaako n'ab'ebyokwerinda. That is where they want these people to go social distancing within this place. And you see a social distancing here for yourself. Do that at the agreement, at the harmonized. Because you see, that's why we talk about harmonizing and agreeing on a venue. We sat with your coordinator. We sat as a security team and agreed on that venue. When you reach today and you make changes, really, disorganize our deployments, disorganize our arrangements, I think that's not fair. How hard is it? To actually agree with your coordinator. The radio business didn't take place. Kyokka nga Muntu agamba nti ekifo we yabadde atesese okwogerako eri abantu embeera ey'obudde naddala enkuba yekedde okufudemba ebadde temusobozesa kutuukayo, nabwe ekityo ng'ayagala poliisi emukkirize afune ekifo okumpi awo wabadde asobola okwogererako eri abantu ababadde bamulindiridde dda. Kyokka poliisi ekyo nakyo ekigaanye. Abantu baffe babadde bakkirizaganyiza okuteeka rwale, enkuba yatonye, emmotoka tezisobola kutuuka n'emmotoka z'emizinda. Tubadde tunoonya awala we tusobola okwogerera, waliko omuntu abadde atuwadde ekifo kumpi n'akatawuni
ekyo poliisi tekikkiriza. Muntu ne poliisi nabwe ekiteera basazeewo okugenda okulambula ekifo ewadde wateekateekeddwa okutuuzibwa olukiiko oba olukuŋŋaana, era bano bwe batuuseeyo nabo bakkiriziganyiza nti embeera ebaddeyo babadde tebasobola kutwalayo olukuŋŋaana. Eno bwe bavuddeyo boolekedde ku ssinzizo lya Biguli Church of Uganda basobole okusaba olukusa okuva mu bakitwala babakkiriza okukubawo olukuŋŋaana, kyokka n'enteekateeka eyo naye egudde butaka anti bannyini kifo nabo bagaanye okubakkiriza okukolerawo ebyobufuzi. Abantu bakira tebakoowa wakati mu kutambuzibwa okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala, era nga buli muntu gy'abadde adda babadde bamuwerekera, kyokka nga nabo poliisi emaliriza era ebasindiikiriza wakati mu kubasaba baddeyo ku mirimu gyabwe. Ng'omwiguru tuzagarikiza oberindi tukora arrangements ntugamba n'imwe abari kuteekateeka ngo baasa kukyeremesa ekyo kyekwijja kuba ntujja kujja kuteekagamba n'abantu babiguri kuranga bebembe. Oluvannyuma General Mugisha Muntu kampeyini ze ez'olunaku olwokubiri ng'ali mu bendobendo lya Tooro aziwunzikidde mu disitulikiti ey'Ekitagwenda. Gy'anaava olunaku olw'enkya okutandika ate okutalaga ebitundu ebirala naddala mu bendobendo lino erya Tooro. Zero Bato Nyango mu disitulikiti ey'Ekitagwenda. Webale nnyo munnaffe Robert Onyango. Ate akwatidde ekibiina ekiri mu yinza bendera ekya NRM Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa akubiriza abavubuka mu Bugisu okuperereza bannaabwe badde mu kibiina ekiri mu yinza ekya NRM nga beeyambisa enkola eziriwo. Abadde mu bitundu ebyo nga Wenja Kalulu. Because we believe that there is no one who will rule this country if has not been mentored by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. That's why we chose to say that we shall support this party when you have gone and when you are there. That's what we meant. This is not a theater. Uganda is not going to be a political experiment anymore. This is not going to be a laboratory for testing and how you can manage the future the way we failed in the past. We must secure, and that's why we have the theme of securing the future of this country. And this man here is going to help us secure the stability and the future of this country. Uganda cannot be trusted in the hands of those who do not have a future for this country. And also, of course, you also need to be productive to create wealth. Atena shindi muni huwa babe hupanisi munyalise huwa nga mufuna bunan buindifu. And I'm glad you are asking for capital. That's in the right direction because I can. So this opposition, they are lucky that I'm not here. If I was here, I would finish all the opposition. By logic, by facts. Ni kamazima just kamazima fact. So for me, I think we should engage all these people, and they don't have I don't see a group which has got a correct position in the politics of Uganda today that could defeat NRM. But I think sometimes you mix personal things, personal conflicts, you mix them with politics. This is where the problem may be. Owulire gankizo ku ssatu ate akwatidde ekibiina ekya Forum for Democratic Change bendera okuvuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga Patrick Amuriato Boy asuubiza abantu b'e Kaluma wamu ne Kiryandongo mu bitundu by'e Bunyoro okubaddiza ettaka lyabwe lyagamba nti lyababbibwako. Amuriato atandise enteekateeka z'okuwenja akalulu mu bitundu by'e Bunyoro era eno alemeseddwa poliisi ng'eduumirwa poliisi y'e Kiryandongo Joseph Bakaleke okuba enkuŋŋaana mu kibuga.
Akwatidde ekibiina ky'FDC bendera ku kifo eky'obwa President Patrick Oboy Amuriat atandise leero okuwenja akalulu mu bitundu eby'Obunyoro wabula nga tebimutambulidde bulungi oluvannyuma lwa poliisi okumukubamu omukka ogubalagala. Nasoose kuyimirirako e Karuma mu Kibanda North ekisangibwa ekiryandongo ne mu kabuga ak'Eddiima ng'eno namungi w'omuntu amwegaseeko. Anaasuubiza okuddabulula ebyobulamu naddala eddwaliro erya Kiryandongo Referral Hospital. Ensonga y'ekibbattaka mu kitundu naye agikonyeeko. People out of their land, especially in this district of Kiryandongo. They have even grabbed lunches that should have been for the benefit of the local people just because they have power and money. Where your land can be taken by the rich and powerful and you are sent out of what is your God-given right. Amuriat bw'atuuse ebweyale abawagizi be ne bamwegattako olwo ne batambula nga bawanika ebipande ebya Amuriat mu bbanga. Wabula alemereddwa okwogerako eri abantu mu katawuni ak'Ebweyale oluvannyuma lwa poliisi okumusalako ne bamukubamu omukka ogubalagala era ng'eno ebadde edduumirwa DPC Joseph Bakaleke. Mu katawuni ak'Ekiryandongo era poliisi emulemesezza okwogerako eri abalonzi. Oluvannyuma lwa Amuriat okuwanyisiganya ebisongovu ne poliisi kimuwaliriza okuva mu motoka ye n'atambuza ebigere n'agula ne capati wakati nga poliisi eri bulindaala. Poliisi y'Ekiryandongo emukwasizza ginnaayo Masindi ng'eno akubye kampeyini ku byalo ebiwerako. Asuubizza abatuuze abeeno okulongoosa emirimu egya Bugoma Forest olwo nno abatuuze basobole okuganyulwamu. Poliisi mu kibuga eky'e Masindi ereese basajja baayo okulungamya kampeyini za Amuriat. Ate ye akwatidde ekibiina ekya Democratic Party bendera okuvuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga Nobert Mao akubidde abavubuka omulango ogutakungula okumwesiga bamulonde nga beteekerateekera okulonda kwa bonna okubindabinda kugenda kubaayo omwaka gujja. Mao kati obwanga bwolekezza ebitundu byakyo olina omuliro okuwenja akalulu n'ategeeza nti abavubuka balina obusobozi okukulembera wabula nga mu kiseera kino ye yekka alina obusobozi okutwala eggwanga Uganda mu maaso. nga yakava ekochongako okutuuka e Palangam kaunti y'Ettoch okutuuka e Opit akutte bendera ya DP okuvuganya ku kifo ky'obwa President Nobert Mao ayogeddeko n'abavubuka b'omu bubuga buno obusangibwa mu disitulikiti y'e Omoro era n'abakakasa nti ye yekka asaanidde okufuga eggwanga lino n'alitwala ku ddaala eddala. Everybody wants change. I'm Nobert Mao, president of DP. I want to be a bridge. Yes. I want to be a bridge between the generation which is retiring and the young generation. Ono era agamba nti gavumenti ye yakuwa bannayuganda naddala abavubuka omukisa okutumbula ebitone byabwe n'okwekulaakulanya. Abantu ab'enjawulo nga bava mu bitundu eby'enjawulo okuwuliriza munna-DP Lukulwe era omwana enzaalwa abavubuka be twogeddeko nabo mu disitulikiti y'e Omoro balina essuubi eddamu nti Mao alina obusobozi okukulembera obulungi eggwanga lino. Natuyinza okukyusa agende mu maaso naye ng'ekituufu twagala Mao yeegatte ku Bobi Wine tukubale ekintu. Corruption is becoming too much in Uganda. Okay? Yeah, Mao will fight for us. Twagala Bobi Wine Chagula nyiro bati sentamu bati Mao wale tumwagala naye yasazeewo ne batekewo omuntu omwana avuganya President Museveni. For our president Nobert Mao is here in Atia because he is only leader who is capable to lead our country, Uganda.
Omubaka mu Parliament owa Torch County Peter Okot atutegeezezza nti kino kye kiseera abali mu buyinza okubuwaayo mu ddembe. Our own people have welcomed their president, Norbert Mao, and we are sure in a truly land we shall get not less than 80% of the votes. And we are ready to show Ugandans that we have the quality. Tabanguka olwannakyemalira omugenzi Muammar Gaddafi kyasaba ali mu buyinza okwewala okutaasa obulamu bw'Abannayuganda. Ku byasuubiza Bannayuganda ng'atuuse mu buyinza, Mao wakuteekawo akakiiko akakola ku nsonga z'abo balina ebyababbibwako. Mao kati mulundi gwakubiri nga yeesimbawo okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ng'asabye abavubuka okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'okuyiwa omusaayi. Gangizo kusatu. Ate ye munamaje Henry Tumukunde ye olunaku olwaleero alimaze mu bitundu bya West Nile gyali mu kuwenja Kalulu asuubiza abalonzi mu bitundu bya West Nile n'abagamba nti agenda bakolera enguudo ayongera okubasikira amasannyalaze awamu n'emirala mingi singa abalondeddwa okulembera eggwanga. Development ngezaawa ngezeemange waffe tuteekwa kukiweereza obudde obumala okubaleeta nabo ku level ng'eyaffe. Enguudo zino zoolaba luno oluguudo lugenda ku booda ya Congo n'olwaleero terukyukangako. Obululu bwe bujja mubasuubiza, obululu bwe bugwawo it dies in silence. And the people of Zombo, when they vote. I think they should now vote and change Uganda. Abezombo bakuba Kalulu bakakuba bulungi bakakube tukyuseko. That is my main mission. Njagala kwebaza abazombo okunyaniriza bulungi. You can see we have a very, very good land. Kwebaza aba security obutatawanya ekyo kimu ku byo. Naye ekyokubiri ekisingayo abantu bamambuka ga Uganda baagala nnyo change. Ate bandaba ng'oyo asobola kuleeta change mu Uganda. Ate nakola wano nabo emyaka ng'ena nga ndi division commander bamanyi ng'omuntu. So kyova olaba bantegeera nnyo oluusi kusinga n'abalala. So nja kubabeererako, njagala mbe president lwakuba be bantaddeko. If they do that, then you'll be Mawulire gankizo kusatu ate ye John Katumba na ye yezoobye n'ab'ebyokwerinda kinajjukirwa nti ono avuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga ku Bwannamunigina. Ali mu bitundu by'Ettoro kubanga awenja Kalulu naye ng'asoose kwezooba n'ab'ebyokwerinda asoose kulya kyamisana mu paaka okukakkana nga tebakkaanyiza ku kifo gy'alina okubira olukuŋŋaana era okukakkana nga bamusindiikiriza mu byalo. Saawa bwe ziweredde nnya ez'okumakya eyeesimbyewo okuvuganya ku Bwannamunigina ku kifo ky'obwa pulezidenti abadde mu ttaka mu munisipaali y'Ettoro okunoonya akalulu akanaamutuusa mu ntebe. Nga Katumba yakatuuka mu kifo kino asoose kufuna kyakulya mu kawooteri ka Gateway nga kano kali mu paaka ya takisi Ettololo. Olwo nno abawagizi be ne bamukuŋŋaanirako nga bwe beekubisa naye kaserefi ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Wabula abawagizi bagenze beeyongera ekibagudde poliisi okuba mu kawooteri kano Katumba asobole okufuna ekyokulya. Kino abawagizi tebakimatidde ne batandika okuyonja mmotoka ya Katumba nga bwe bagamba nti Katumba oye, Katumba oye. He's our young president, as we also a young people of Tororo. We have to support him. That's why we decided at least to clean his car. Sign of appreciation, and that's the sign that to show that we are happy to welcome him. Katumba oye! Katumba oye! Nga yakamala okufuna ekyokulya, Katumba agezezzaako okwogerako eri abalonzi mu paaka ya takisi wabula tekisobose oluvannyuma lwa poliisi okuyingirawo n'emulagira agende mu kifo ekirala. Abawagizi be beeremye okugenda mu kifo ekirala ekireese Katumba okwegugunga n'atuula wansi nga bw'alaajana obutava mu kifo kino. No, I'm not going anywhere. Taxi park. We go to the park where I'm not going anywhere. Let me even have it.
luvannyuma lwa poliisi okukozesa eryanyi Katumba gamuwedde n'asalawo okulinnya mmotoka nga bw'alagiddwa okuva mu kifo kino. Newankubadde nga wabaddewo okusika omugwa, Katumba asobodde okwogerako ne bannamawulire. Batugobye okwogerako n'abantu. Ensonga lwaki ngamba mwami byabakama we mumanyanga nti ebintu nga bino mwali mubimanyi timujja tuterayo poliisi mujja tutulugunya nga we mukola bino temwali bitegese kubanga abalala nga banaakola ebintu nga bino batugoba ne mu bibuga etawuni before. John Katumba atemera mu gy'obukulu 24 nga yasinga obuto mu lwokwano lw'abavuganya mu kifo ky'obwa pulezidenti, abawagizi be bamwaniriza mu ssanyu. Wabula Katumba alina bubaka ki eri bannatololo? Abantu b'ettololo mbadde nina message gye mbagamba ngeri mu kwegatta ngeri mu nkulaakulana n'eddembe bye mbadde mbaleetedde, naye ate munange nemeseddwa nammwe mundabye oliwogeddeko nabo ndowooza oba ekibakanze naye ne balaba nti emmotoka y'omukulembeze waabwe yeetaagisa okwozebwako oba kyekibalumye. Ng'avudde ettololo, John Katumba yeeyongeddeyo e Busia oluvannyuma ayingira ebitundu bya Busoga ng'ayitira mu disitulikiti y'e Namayingo ng'awenja akalulu. Kizo kusatu akakiiko k'ebyokulonda katongozza emmotoka ez'enjawulo ezigenda okutalaaga ebibuga awamu n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga zibunyisa amawulire agakwata ku nsonga z'ebyokulonda eri bannayuganda. Mu kaweefube okutangira ekirwadde kya COVID-19 okukwata abantu naddala mu biseera bino ebya kampeyini, akakiiko k'ebyokulonda kaliko mmotoka ezisoba mu 15 ze katongozza zigende zimunyisa amawulire mu bannayuganda agakwata ebyokulonda. Mmotoka zino zaakoleddwa mu ngeri ey'enjawulo nga za kugenda nga ziweereza obubaka eri abantu obw'okuyambako ennyo okwenyigira mu kulonda wakati nga kampeyini zigenda mu maaso. Omuwandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda Richard Kamugisha agamba nti mu mbeera eno bakutuusa amawulire ku bannayuganda agakwata ku byokulonda nga beeyambisa mmotoka zino ez'omutindo ogwa waggulu. Approach is compliant with the standard operating procedures to limit the spread of COVID-19. Will help in ensuring that people don't gather era tusuubira nti abannayuganda ebbaasi zino bwe zigenda kuyita bwe munaawuliriza message eyo bwe munaalaba message eri ku bimotoka ne buses tusuubira nti mujja kuganyulwamu. Akulira ebyokubunyisa amawulire agakwata ku byokulonda mu kakiiko Charles Mashati agamba nti baliko bannayuganda abasoba mu bina bye bawandiisizza era nga bakutendekebwa n'okuweebwa obukodyo mu kubunyisa amawulire nga beeyambisa enkola eno ereeteddwa nga kino kyakuyambako okwongera ku muwendo gw'abalonzi. Kiseera tekiyingiddemu saawa eno tweyongezaamu ku maanyi ku mbeera gyaffe gye tubaddemu mu kusomesa. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya asiimye enteekateeka eno gye batongozza n'agamba nti tebagenda kukoma kubunyisa amawulire ga byokulonda wabula n'okutumbula enzirukanya y'emirimu gyabwe. Okulonda kwaffe kweko kugenda kubanga kwa bukonge wabula kweyanjula ku polling station wewandisanga omulonzi era erinnya lyo lirabikira ku register era ng'ojja kuyisibwa mu mitendera egy'enjawulo egy'okukuuma okwewala okufuna oba n'okusaasaanya COVID-19 kuno okulonda. Bukenya annyonnyodde nti enteekateeka z'okubunyisa obukonge obugenda okweyambisibwa mu kulonda zigenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo. Omulimu ogw'okkuba obululu twagukwasa kampani ezaatembibwa nga pozi okugenda mu maaso. Ku by'emisanvu egizze gisuulibwa eri abamu ku bavuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti, Bukenya agamba nti ab'ebyokwerinda babeera bagezaako okutuukiriza amateeka n'ebiragiro by'ebyobulamu ebyayisibwa gavumenti. Tetwakkiriza kukola nkuŋŋaana z'abantu abangi ze tuyita mass public rallies wabula twagamba okukola enkuŋŋaana ez'abantu abatono. Ndowooza be tulabye abafunyeemu okutataganyizibwa beebo abategese ebikujjuko. Ono asambaza n'ebibadde bigenda biyitingana nti ebitongole by'okwerinda byezza omulimu gw'akakiiko k'ebyokulonda. Waffe ng'Electoral Commission ne poliisi erina ekifo kyayo mu byokulonda era tetusobola kubeera na kulonda kulunga mu bulungi nga temuli byakwerinda na kukwasisa amateeka. Ekyo tekijja buvunaanyizibwa bwa Electoral Commission. Omulimu ogukolebwa akakiiko k'ebyokulonda n'ab'ebyokwerinda mu kiseera kino tegugwanidde kuyisibwa mu maaso naddala bwe gutuuka ku b'ebyokwerinda bateekeddwa okukuuma bannansi n'ebintu byabwe. Nze Shaidat Nassaku wone mu Kampala.
webali nnyo munnaffe Shaida Nassaku ate abamu ku bavubuka abakwatibwa okuva mu bitundu by'ekyotera mu kwekalakaasa okwali mu bitundu ebyo gye buvuddeko bayimbuddwa naye ne batottola ennaku ebayonsa obutaaba nga bali mu kkomera. Ku Lwokusatu n'Olwokuna lwa Ssabbiiti ewedde, poliisi mu bitundu by'ekyotera yakwata abavubuka abasoba 43 abaali beenyigidde mu kwekalakaasa okwali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bawakanya okukwatibwa kwa munnakibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bigambibwa nti yakuba olukuŋŋaana olukontana n'ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu mu kaseera k'okulwanisa obulwadde bwa COVID-19. Bwabadde balabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti y'e Kaliisizo Joy Namboozo wakati mu by'okwerinda ebibadde binywezeddwa abawawaabirwa basomeddwa emisango egy'enjawulo omuli okwenyigira mu kwekalakaasa okumenya amateeka ssaako n'okwenyigira mu nkuŋŋaana ezikontana n'ebiragiro by'okusaasaanyizibwa kw'ekirwadde ki COVID-19. Ku bana 29 bakkiriza emisango egyo bavunaanibwa era ne basaba ekisonyiwo ekiwaliriza omulamuzi Namboozo okubayimbula olw'obutayonoona budde bwa kkooti newankubadde ng'abasabye engassi ya mitwalo 15 buli omu ng'atazirina abadde waakusibibwa emyezi 4 mu nkomyo. Baza mukulu Mpalanyi John Paul Kwago kyakoze kyonna okutujja mu kkomera tubadde tugenda kufiirayo agakirira mukulu tubadde tugenda kufiira mu kkomera olw'akasobo nebaza kansala Aneti atulwaniridde netusobola okuva mu kkomera tubonye nnyo bannaffe babakubye bamu balema. Bano oluyimbuddwa batulombojjedde engeri gye baakwatibwamu wamu n'ennaku gye balabidde mu kkomera nga n'abamu bagamba nti baggyibwa mu nju zaabwe. Nakwatibwa ekiro ssaawa n'ekitundu nzire waka ku Union nenkwatibwa ow'amagye akuma Honorable Kyonalo nakusaayitibwa Brown nankuba emiggo nanyambula essaati kwe kubanga n'essaati munda sigirina ku ssaawa eno. Baganda baffe batusabidde tusobodde okubeera nga mutuufu tuvaayo naye nga embeera mutuufu yebadde embi naye kasita tuvuddeyo kyekisinga bankuba okunja ku ofiisi ya kasoma mpaka ku poliisi babuuza ekinkubya nga tewala kimbuulira nga bagamba bino biki byeyambala tisaati yampalanyi nga yenkubisa nga yambala biki bino bankuba kataba nzite. Bannabyabufuzi okuli John Paul Kwago Mpalanyi, Chelsea Rwanga Kirumira, Patrick Kintu Kisekulo n'abalala abasasulidde abantu bano ssente okubajja mu kkomera baliko bye boogedde. Ebadde ya bunkenke nnyo, ebadde ya kweraliikiriza mu kyotera. Tubadde tulina ekikangabwa nti abaana baffe babasse, abaana abasinga babamenya amagulu, abalala babadde mu kaduukulu ka poliisi ne mu kkooti. Naye ekirungi nti nno tulwanye kye tusobola abaana abo ne tubajjayo. Tumanyi bulungi bino bibaddemu ebyobufuzi. Waliwo abantu abadde babiteekamu ebyobufuzi okukwata abaana baffe n'emmotoka ezibadde zibalondoola nga zitwala abantu babasikayo mu mayumba gaabwe ezo zonna tuzimanyi. Mawulire ga nkizo ku 3. Babazadde b'abaana abaliko obukosefu ku mbiri gyabwe balaajanidde gavumenti eveeyo ebasomese ku ngeri y'okulabiriramu abaana bano mu ngeri ey'enjawulo kubanga bangi ku baana abaliko obukosefu ku mbiri gyabwe basigalidde emabega. Abaana abaliko obulemu bangi basanga okusomoozebwa kw'amaanyi mu kukula ne bakadde baabwe abamu ne batuuka n'okubasuulawo olw'okutya obuvunaanyizibwa ekiviiriddeko bangi okufa. Mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono gye tusanze abazadde abaleese abaana baabwe abaliko obulemu eri ekitongole kya Massive Nest Foundation okwekebejjebwa basobole okufuna obujjanjabi. Agamba nga sijja kuleka kamyusa omwana wange mukama basanyambye nga bano batubuulidde ku ngeri gye basobodde okulabiriramu abaana baabwe wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Nga ku mwezi ow'ekusatu okuva namuzaala ng'ali kunsiti yakaaba ne baŋŋamba mwana oyo waddangamu okulwala tomuzzanga wano ogendanga lumu mulako yali mukyala nti kyetukola omwana era teyayavula myaka 7 twayimiza muyimirize kale tumuteeka kati ngalo ku benchi tumuyira n'akankana nga bwakabanga nti aguma osobola okutambula naye ng'ayimirira ku benchi nga nayimirira wansi n'akwata ku mmeeza wano n'abeera
Ekyewuunyisa bangi ku bano bakyakkiririza mu basawo b'ekinnansi nti babayambye nnyo mu kukuza abaana bano newankubadde nga abasawo mu balwaliro kino bakiwakanya nga bagamba nti abazadde bano balina okumanya engeri gye balabiriramu abaana baabwe. Dr. Isima Musiime Muyingo omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kya Mass's Nest Foundation agamba bakizudde nga abazadde abasinga bakyalowooza nti obulemu kikolimo oba ddogo kyokka ng'ebiseera ebisinga kiva ku kulwala omusujja n'enzaala embi. So intervention esooka yakubawa ddagala abazadde ababiri nga bali equipped nga alina eddagala lyamira nti omwana amira eddagala regularly ng'era weeriri. Ekyokubiri twagala okulaba nti omuzadde ono alina omwana w'okugulu okulema oba okugulu okwebitamu olwo ekintu ekisobola okukolebwa ku myaka gy'omwana oyo 5 oba 3 oba kuba ye yaggwamu essuubi era amulekeeyo n'abeereyo naye ate waliwo ekisobola okukolebwa kyatamanyi oba kyabadde tamanyi nti abasajja baba bamukebedde asobola okufuna emiti oba obugaali oba n'amagulu ago ne bagagolola. Naluba wa Fatima omusawo ku kyalo kino asabye abakyalo okuyonsa ennyo abaana baabwe era aliko amagezi g'awadde abazadde b'abaana abaliko obulemu ku ngeri gye basobola okulabiriramu abaana baabwe. Abaana abalina obukosefu nabo bantu ate beesobola ate balina kye basobola okukola. Tebajjumbire nnyo emisomo n'enkuŋŋaana buli bwe baba bayise nti nno waliwo omusomo gw'abantu abalina abaana abalina obukosefu bajjumbire nnyo emisomo egyo. Namuwayo Prosi omu ku baleese abaana eri ekitongole kino atubuulidde ku mbeera gye yasangamu omwana ono gwe yalonda awamu n'obuzibu bw'ayiseemu mu kumukuza. Era mu kulonda omwana ono omutwala bayita ne wa Kyeya n'ajja n'angamba ddala mukyala Namuwaya okakasa nti ojja kubeera n'omwana ono ng'ali mu mbeera mbi bw'anaafa n'omukola otya. Kwanze nina poloti yange omufu talyayiika kkumi nja muzikaawo. Basirika Sharon yakusakidde ebbulire lino ku Luwasta TV. Webale nnyo Basirika Sharon. Ate buwa abakulembeze b'ekibiina ekya NRM mu bitundu by'e Lubaga kiri ku nkengezi z'ekibuga Kampala baagala abalonzi bongere okuwagira abo naddala abalina kkaada z'ekibiina okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. NRM mu Lubaga ne mu ggwanga lyonna okutwalira wamu okuwangulwa nabwe kityo birina okukomezebwa mu kiseera kino ekisigaddeyo okutuuka ku kulonda. Omwanika w'ekibiina kya NRM Lubaga Sheikh Swaibu Musa Sentomero yalaze obweraliikirivu buno bw'abadde akwasa abakwatidde NRM bendera mu Lubaga ebifaananyi bya kampeyini bye yabasuubiza ku ofiisi z'amyuka RCC e Lubaga. Okusinziira ku statistics eza EC tulina byesimbyewo mu Lubaga yonna north ne south. Kati abafu aba NRM bali abantu 111 nga bw'ojjako ba MP basigala abantu 19. Enofi ne wabayo abantu kitugamba kibatuuseeko muwulirize bannange. Bakama baffe bagamba tulina obusobozi obuwangulira waggulu naye nga bwe muwuliddemu bakama baffe RCC deputy RCC ensonga ye mugituuse Mama Dokasi ensonga ye mugituuse. Sentomero asuubiza bannayuganda emirembe n'obutebenkevu mu kiseera kino eky'okulonda. Ate ye aluubirira obwammeeya bwa Lubaga ku kkaadi ya NRM Muhammad Kaweesa avumiridde omuze gw'okuyuza ebipande ebyabeesimbyewo. Naye mbaddemu ennyamivu nnyo okuba nti ebifaananyi byaffe babiyuzizza ekyo si kirungi kye twakoze ezo ebyobufuzi tuba tubikyusiza tubizizza kulemba endala. Nze noŋŋamba nti tetwandikutte ku bifaananyi ebyo okuddamu kubiyuza kubanga ebifaananyi bye muyuza senga muba nti nti ddala omuntu gwe muyuliza ebifaananyi yabasobeza ekyo kyanjawulo. Mukolo guno gwetabyeko abakwatidde NRM bendera okuva ku bakansala okutuukira ddala ku bubaka bwa paliyamenti nga bonna baweereddwa ensimbi n'ebipande. Isaron Kasibante wano e Lubaga. Mawulire gankizo ku ssatu tuli ku Star TV munyenye eggwanga Naila Avenue mu Kampala kwe tusinzidde butereevu okutuusaako amawulire gaffe gano. Osobola okutusanga ku kibanja kya Facebook oba YouTube. Genda ku bibanja ebyo oteekemu agenkizo ku ssatu ogenda kuba ototabuliro. Bwe gatyo gatambudde ng'ogakutuusaako nze Amina Nabuule Kajimu ku lw'ekitongole ky'amawulire kyonna okutwalira wamu. Nsinzidde wano okwagaliza ekiro ekirungi. Beera bulungi weeraba. Programu Akaasa Mmeme Sunsuliro ne Mwami Jackson Kisubi togisubwa yeddako.
The entire population will put on fabric masks, which are good and very protective. When getting out your mask, you must ensure that you have sanitized or washed your hands with soap and water. Now, when you pick out your mask from the safe place, you hold the loops and you flip it over. Make sure your nose, your chin are properly covered. Do not share masks and do not